ekinsobera ku Nuupu muba mukyali mu bino oba yawatenga wa comedy avaayo ono engineer Kaweesa comedy nga mungi yazo okwewandisa ku kitebe yakubisiza ekitaba amasasi ate kyebadde nkulaga Kaweesa ayina okuyitibwa mu kakiiko akakwasisa empisa aka NUP okumubuuza nkolagana ki ey'enjawulo gy'alina ne poliisi mbega wa poliisi mukozi wa gavumenti oba yagala bwagazi byebadde njogerako ekyo kirina okusooka okukolera kati kuba bw'otunuulira byonna ebyabaddewo biraga nti Kaweesa kuba Kaweesa talina maanyi gasobola kubya tiyagaasa awo n'amasasi Kaweesa ne baba alina abantu bameka poliisi erina sasiri esobola kufulumya awo nga tewaliwo kubaani wakati wa poliisi na Kaweesa. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bomb Road, we have one in Matuga Chirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children could be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow and they are God-fearing people. On to that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, we train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late. So we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable. Very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are supposed to, a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Chirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Thank you. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, weewaawo tukwebaza gwe wena gy'osinzira okuba nti ogobera Lubalusewa TV, TV yamwe ku YouTube, TikTok, sako na Facebook. Ate Samuel Gigange, tuli wano kubanga twogera ku nsonga zimu kuzimu oba endala. Jjukira nti program agita nsonga ku nsonga.
Omukaga luno tuli wali ku Sunset Gardens tugenda kubate tukikwasaganya bulungi nnyo muzuri sana bayimbi kyabagenda okubeera tulina Maddox Sebatima tulina Fred Sebata tulina Chibijigiri wamu ne Clever G n'abayimbi abalala bangi nnyo tukla Sunset Gardens betegeka ababe n'aba surprise artists sayo nakubanga bakikuba bulungi nnyo Senja MC ajali Kafi Pro ejali atenga mba DJ tulina DJ Junior tulina ne ba DJ Tony tulina DJ nejali onako nyine sigena kwa komi nanyangu no bwenyine omukaga luno tomorrow but one kigena kutasikisana kiri isungo mtwalo kuingira atenga mtwali 3 VIP tugena ali ku table bali abanene benyine mtwala 3 ka baba chikuba oyagala wa amazi yes miles water and plumbing services batukira basokubatenga makuwa buli kimu kisana oyagala borehole oyagala kusikira amazi mu nyumba mu biyigo biyonona amazi okubanga tegalinkinga buli kimu kyonna smiles kyekwata bulungi nnyo tulina Mosh Media banono nga basangibwa Matuga wali eri mu town ye Matuga bakwasaganya biki videography photography branding bakola ku bino ebya printing everything ebikwatagana mu era kubamba wo musajja ono ali kusimu atajivaako asobola kubatenga abeyanjulira ayisobola kubanga tutuyongera sebo sebo tukola balate amina sebo onekane kanye temu naye tebakwogerako nawe onekane kanye mukale eyo bwekiri yibagambe yenkyukakyuka munupu tunalaba enkyukakyuka yo we mwendi baba tunalaba enkyukakyuka yo we naaba naye abatona ku Lubaluse wa TV mu bali kutugoberera bali kutuwa budde mwe bali kugoberera byonna bye tubatuusa kutubagamba bulijjo nti tukuleetera ekyo kyetula ekiri emabega wa mawulire kyemulabanga ekyago tukigenda ebuziba ne tukukinyonnyolera kiki ekikiviiriddeko okubeera bwe kityo nze Muhammad Katabira ana antu okudneeti kuno bavu bampisizamu egaali bagamba ekintu ekyasinza okunzesa munsi olina gandi Sheikh yagamba mbu omuntu atanabikula kamwake tayinza kutegeera bwongo nyine ekisejja ekyo bwekyabikudde akamwa okay kulaba nga webikudde akamwa nga muba mugasiya siira tabu nze newe munanvuma but on my side nze mpa opinion yange naawe noweeyo olina kintu kyowangamba kyesitegeera nkyaza nawe obeeramu opinion yo no nyine era kyenjogerako neŋŋamba this is this nawe nobangu ojja kukyalumwe nawe ntuleko omuntu ebyo kyewali tabu ow'ensonga y'obulungi zigguka ezireme kukoma kubanga zikoma wakati niye okumanya zigguka kibula banvuma ate zigguka njagala oziggusa bayinza okuba tebakutegeera butegeere nga zikomye wakati ozigguse kati nze kino kyeggamba bwe nti oba onvuma oba okola ki nze mba nkugambye ekyange on my side nze era kati I side with Sheikh obulamu bwange bwana noli nagamba neka Sheikh wavaayo neyetonda sigenda kudda bali bakomye bire bikadde byali ayogera musajja teyetondangako uli ali mu US esawa yakati yagambye ye omuntu amubanje mu motoka ate nidda Sheikh olaba kutawanya naka kamotoka kabadize fe tusonde endala tusonde endala echi sente ze motoka anti musonde endala kuli sawa ene kunonja kuwayo kuba kati kinkwatako neba muntu manyira wakuba atekako 15,000 Sheikh I side with you we don't tolerate with nonsense tosobola kujja n'otugamba omuntu no olina kye wayogedde Katabira get me right olina kye wagambye democracy ogimanyi enkutulu yabwe nti nondaga nti ogimanyi naye okumanya nawe mwenyi democracy sigitege nze naye maye democracy nga bwogyogerako buli muntu waddembe okwogera kyalina okwogera on his side or her side mpulirizamu get me kati ze kankuwa example emu olaba Sheikh kiti yayogerako yali opinion ye olya bulungi buli muntu waddembe mu nsi buno abakulembeze okwagazisa omuntu ekintu kye ompulira bulungi nti Sheikh kiti yali akwagazisa obusiraamu yali ekirala gamba nti kibi nnyo okusinza ebibumbi ani gwe yagoba ennamugongo kyogomako okujja tebagenda kujja
Bwakuba yayogera nti basinza ebibumbe. Ekyo kimu. Abakatoliki n'abaprotestanti be baba bavumirira abalokole nga bagamba baba udisa baba sombesa amazzi simanya ag'emikisa agataliyo. Bo tebakima amazzi na mugongo. Ani yali olabe omulokole ajja n'anyiigira abantu abo. Omuntu muleka asinze mu nsinza ye. Nga mwe mwagambye ne mu buzibu mwakozi muvaayo na kuvuma. Okay. Awo nvuddewo. Awo nvuddewo. Mbuuza nzo omu ku bavumye. Nedda ssebo sobotereza. Njogera n'abantu. Obuzibu tulina tebali tunulidde. Obadde tunulidde nze singa obadde oyogera bw'osonga eri kyali. Olumbo anti bulira. Olumbo oba oyogera. Otera nnyo okuŋŋamba mbu lwaki tusikutunuulira lwaki siwuliriza ggwe. Ng'oluusi ntunuddeko eno nga ŋŋamba ggwe. Ani kati tuba tuweereza bantu. Otunuli eri ebbali eri tebaayo bantu. Awo nvuddewo. Bali boweereza wano. Bayigonza nvuddewo. Bwe munamanya oba bwe mbikula akamwane muloka mula byenjogera nti bikola nze kanneeyongereyo. We congratulate Matuga United yasobodde okubanga ewangula mu Wakiso era ye yatutte ekikopo. Yakitutte. We congratulate you people. Kati bagenda mu bagiyita mini super mini. Ya bava mu super mini bagikuba nezibu. Abantu wazibu. Yeah. 2 days one day. Abana afa bagenda bako ya. Bategekawo ka mini tournament nga bajjayo aba bakulembedde mu zone zezenjawulo, division zezenjawulo. Bebajja mu tournament aba bakuba ne bayita kondo ze bagenda mu region. Okay. Toyanza. Okay, tutandikira wenyini. Nope. Ngekibina. Kyasobola okubanga kironda olunaku lweggulo. Principal Bobby Wine yasobola okubanga avuganyizibwa. Lwaki President Museveni bwagamba nti ne bagala tavuganyiziddwa lwaki ate abantu bavayo ne bagamba omusajja oyo nakyemalira. Bobby Wine yasobola okubanga avuganyizibwa yayiseewo buyisi. Twasobodde okubanga Luis Bongaya Ssaabawandiisi w'ekibiina yasigaddewo naye abo bo tebavaawo. Bamuyitani bakamala emyaka emikanga tebavaawo. Joel Senyonyi naye yasobodde okubanga ngenda kuwa obuddebo yasobodde okubanga naye asigala mu kifo ekyennyininyini. Omuntu ono yakyuseemu yabadde chairman Nyanzi bamutudde mu nsonga z'ebweru. Omwana we yabimusombera. Agenda kukola yoki nsonga z'ebweru. International foreign affairs. Okay. Yani omulala yabaddani. So first of all ogenda kulinda press release ya NUP. Ulikomanye n'ebife byabadde. Ninamu ekimu kinabi. Ne Luwemba Abibu. Egoba wadde kyakunga. Luwemba Abibu goba wadde kyakunga. Okay. Kino ekintu okiraba otya? Olaba nti kyabadde mu kyekubiira. Kyekubiira atya kali gwe okilabamu kyekubiira. Nade manyi tufune ku mwogezi omupya, tufune ku byebe nagamba, nenga ndi mulimu omuntu nga yo ino mulekawo, ng'embeera yonna oba ino mulekawo, oba yagala kulaga democracy ki, oba kyo ino mulekawo. Twali twakabyogerako, babano basigaddewo. Obuzibu obumu muyinza okuba temusoma buwaayiro bumu bubeera mu ssemateeka. Agamu ku mateeka agali mu ssemateeka agafuga ebyona by'obufuzi bakugamba nti either musobola okutegeka okulonda mu kibiina buno okwokusuula akalulu oba musobola okutuula awamu ne mukkiriziganya ne mugamba tukkiriziganyiza tubatuuzizza wamu soko kaddemu ako either musobola biri ekisooka musobola okutegeka okulonda mu kibiina okukuba akalulu ne musuula akalulu mu mabokisi oba abeesimbyewo abo basobola okutuula ne bakkiriziganya nti lwaki ono ffe twerabyemu ffe abasatu abatudde kale tuwadde ono tumulekedde olw'obulungi bw'ekibiina. Nagamba ntya? Naga nti ekibiina nga kyo kisobola otuula. That's what I told you, my brother. Nagamba tusobola otuula. Kuwulira nsonga gyeggukira kati oyingiddewo.
simanyi oyagala kuwulira oyina by'oyagala kuyisaawo oba oyagala kuwulira byombuuziza musinga okwagala ebyomubisaawo ani kati tukati wuliriza kyenkuddamu kuba mbuuziza okusinziira ku mwogezi w'ekino kya NUP Joel Ssennyonyi yagambye nti mulimu ebifo ebimu abaaganye okukkiriziganya nga baatudde ne bagaana okukkiriziganya nga buli omu yeewulira eryanyi era byebyo ebifo ebyakubiddwako akalulu balonze ku ebyo ebifo naye ebifo bwe bakkiriziganyiza ye obwa pulezidenti bw'ekibiina tewali yeesimbyewo mulala si kutya naye kali bwebuzibu bumuyina mpulidde ogeraageranya wano NUP ku NRM kya pulezidenti Museveni bw'agamba nti avuddeyo ali unopposed owulirayo emirimu emirala egijja gyogera ne gigamba baatulemesezza okwesimbawo Amama Mbabazi yali ayagala kwesimbawo ne bamulemesa mulimu abantu ababajja nga baagala okwesimbawo okuba party president wa NRM mutero kana akalulu akalijje n'akabba kati kyogamba akotayinza mukiza yesimbawo n'akabba naye kyenjogera kyowulira oba nedda oba gwewulira oyagala kunteeka mu kikyo wangi mukama wange anti ogamba nkugambye nti President Museveni bw'ayitawo kuba president bw'ekibiina kya NRM nga tavuganyiziddwa ekinjawulo ekibirawo nti ye wabeerawo amaloboozi agavaayo ag'abantu sekinomu nga bagamba twabadde twagala okujayo empapula ne batulemesa nga baani abavaayo onooni mukoddomi we Odrek Rwaboogo omwaka oguwedde 2021 yali ayagala okwesimbawo party president ne bamufutyanka yavaayo olwatu n'akyogera nti bamufutya oyo talina nawe kalulu anti kati oli mu NRM oba gwe muyambi wa Rwaboogo oba gwe muyambi wa Museveni tewalaba Rwaboogo nga talina bululu nemumugambo kyumusto talina yali ayisewo temusobola demokrasi mu nsi muno era ensonga lwaki agenda kugamba gwe nomala oyingira mu byobufuzi wano nobeera party president w'ekibiina oba nobeera mu gavumenti eno nze Uganda njiddukamu mu byobufuzi byayo lwaki temusobola kibayita demokrasi igwe osobola okudda wano n'ojajinga omuntu mbu talina abawagizi naye nga omumye mukisa singa kyali bwe kityo electoral commission teyandikiriza Katumba oyo kwesimbawo kuba president oyo yali comedy anti yabandera be nga talina buwagizi ne bamugamba tojja kwesimbawo Mori ni kyalya tibandi mukiza kwesimbawo kuba president kuba bandi mulabe talina buwagizi bwe ndowooza yo nakati gy'oyina for that one she was very very clever obugezi n'obuwagizi kiki kyanjawulo omuntu okujjawulo musiru tolina buwagizi n'omuntu okubanga oli mugezi n'oba tolina buwagizi ate sigwoba otulaze nti olina kyolina ogambye kuba ina speech yayinanga ebintu byayogerako ng'olaba birina amakulu naye Katumba yayina ki wamuwa kalulu bulungi Maulini ki ate ng'ogambye tolonda juzi twali wano kushona ogamba tolonda walota ng'omuwa okumulonda walota buloosi mpulira sewa kati kyenkugambye nti demokrasi abantu nga mmwe temusobola kumumwanijinga omuntu niwe abeera munafu by the president Museveni abasinga nnyo omukkiriza ye nga ye ta underestimating amaanyi ga muntu Museveni ne wobeera ng'oli otya oba oli wa wansi otya tasobola kukunyoomoola nti talina amaanyi tombuulira era kuwabudde n'akuwuliriza mu buzibu bwe muyina bwebwo nti olaba omuntu nga talina amaanyi n'ogamba oyo talina kyatugamba talina byagenda kwesimbawo kigambye nti mu NUP tebasobola kuvaayo ne bagamba nti ono tomuwa n'ekifo temukyesimbako kuba baba bakimanyi wali abantu ababegwanyiza ekifo ekyo kati gw'ovaayo n'ogamba kino ekifo temukyesimbako obeera omyo omukisa abantu abalala abandyagadde okuweereza abantu n'okulaga obuvunaanyizibwa mu byonna olaba nti byatambudde bulungi lwansonga byonna byabadde mu constitution nga bwerambira eyeggwanga yonna omuntu bw'asalawo nti bwe mukkaanya nti ono omukulembeze muleete omu constitution ekirambika bulungi nnyo bwe mukkaanya nti bannaye wano wano tewabaawo yesimba ku kifo kino nakyo constitution ekirambika bulungi nnyo gwe mpozi nga gwe omuntu nga gw'okirinamu evvuunya era nga wobadde ojjoyogera wano oleke NUP nga yo girinako evvuunya wadde nga ate ebyambalo byayo olumu obyesala
nekali bwe batu kina amuvunya kiriza nti byonna ebintu bye bakoze byabadde mu constitution ya Uganda. Okay. Ekyenjawulo ekyabaddewo era bye bya bulijjo. Sibigaanira. Sina kintu kya nupu kyonna abalonze ejjo abalonze president waabwe Bobi Wine. Nakulaba wano ngokuba. Uli ante get me. Sina we ngamba nti balonze bubi. Nze mbadde nkugamba nkulilatinga ku kiki twayogera ko ne gamba no. Ngabo olaba Malende mwali mwino muleka. Ndaba no bogamba nti basobola otula ne boogera. Ajate buzibuboyina. Kuli okwa Zahara Luyirika kwali kujjayo mpapula yakibozibozi kisobola obutadda yakibozibozi kyembuli ekya Luyirika n'omunene munene president Simon munene w'ekibuga president Bobi Wine kibozibozi kyekiriwawo kibozibozi wekiyo kiraba nakikuteerako Anchogiri wano ngense kiraba nkinyonyole tujja vano nkikuteereko kinyonyole wano bovayo kwogera ekigambo wano kigusize wano okay sobola kukinterako eri wabweru kyogerere wano badde okimbuuliza wano kyogerere wano ekibozibuzi kyogereko naye bw'okimira kimirire ddala nkimire bw'okimira kimirire kimize naye nga tuyozayoza abo bonna abafunye ebifo abaddiziddwa obuvunaanyizibwa si buyinza nyolaba nti kungaana asobola okuba w'amaanyi okusinga nga chairman Nyanzi wabadde akikulemberamu simanyi chairman Nyanzi muntu gwe yali akunze walalayo mu kamera abantu abavayo ne bagamba chairman Nyanzi yajja mu ghetto z'Ekatwe n'atukunga twagale NUP awo wenyini gyatusoka twetololya awo wenyini tuviirewo ddala ekinsobera ku NUP muba mukyali mu bino oba oyo awatenga wa comedy avaayo ono inginiya Kaweesa comedy nga mungi yazo okwewandiisa ku kitebe yakubisiza ekitabo amasasi ekyaza okumalamu amaanyi aba electoral commission ya NUP nalabyeko omu ng'agwa wansi ng'alaba stampu ziwandagala bale amasasi gatiika bale kigambo sasi muve mu busaale naye sasi liveeko omusajja olwo akatambi omusajja yadde aweereza abasajja batufuza emyaka n'agira nagamba olwo sitiyagasi electoral commission ya NUP yayingidde obalwa akazimba awo munda ekyasinza okuntama mu byonna inginiya oyo Kaweesa alaze bakutte abaana ye tebamukutte alinga yabadde ayogeddeko ne poliisi yekomezaawo mu buvesiti nze saagalya ddala bintu bya kisirusiru ng'ebyo okwasizza abaana gwe tebakutulwaki tebamutwala kuba ne poliisi yamutuuse nako bamukomezaawo bamusitudde bamukasuse wali eri lwaki komedi ali nnyo ku kitebe kati mbuuza bw'ogenda ku ssomero nga bakubye omwana wo bw'otuuka ku ssomero onenya mwana wo ataakozeho mu waka gwe bamukubidde oba onenya musomesa eyamukubye n'amupulisa mbuuza gwe sebo bw'ogenda ku ssomero ng'omwana wo bamukubye ne bamutulisa kiki akabina ne bakakuba ne bakayuzaayuza bw'ogenda ku ssomero onenya mwana gwe bagambye nti yakozeho mu waka oba osooka kunenya musomesa eyakubye omwana wo tuuka omuyuza omusomesa kunsoka kati mu bino byonna gwe nga gwe tosobola kusooka kunenya bakutte baana bano oba onenya muntu yabadde nabo okubakwata kati be bakutte babadde bakoze musango ki okuva ku kitebe badde basasama nekyogaa nti nebbanga lina lulabidde mu gavumenti ya President Museveni tolabamu nti nno mulimu emisango gy'omanyi nti gya bulijjo kati bwe bubuzibu bwemuyina nti ebikolobera ebikolebwa mu mmotoka ne mu bufulambo bya bulijjo nga temukyasobola kunenya na muntu abikola ne mugamba oyo bw'atyo tumumanyi ne mutasobola kubivumirira ekintu ekiba kirina okusooka okukolebwa kwe kuvumirira ebyo ebikolobero ebikolebwa wabweru w'amateeka kino kye mugamba mbu yakwasizza abaana anti bamuganyi bwe bagana poliisi bwe begambye omukuuma ddembe nabwaga please step aside beera kufe yakolumu
walabye gate abasirikale bamenye bumenya gate okuva wabwe obutambi obulabo obutya obutambi obulabo obutya omusajja yadde afuluma oyingini akawisa n'emmotoka tonnalaba ne bamuga ateri gye mulaga polisi emenya gate ya NUP nedda ate ogaana tebyabaddewo oba ogaana tonnabakala mmotoka yennyini mbuuza ogaana nti ebyo tebyabaddewo byenkugamba tebyabaddewo ogaana nti tonnabakukala emmotoka ye yagikonye gate nga bagiza livanso jingiza munda kati kankugamba ebigambo bino sebo nti obuzibu muyina wandisoose noonenya abakutte ababadde ne Kaweesa babadde bakoze eki ekyo kisooka nga tonnabakudda ku byala byonna oba Kaweesa yabadde mu nsobi oba ali mu komedi we ebyobufuzi wano biba mu komedi era abantu abagala kaadi basobola okukola buli kyetaagisa ate nze kati wano olaba tolaba nti abantu abasinga bagamba mbu NUP bakoze ebikolobero simanga bagikozeko ebikolobero ne bakuba ne tear gas ate nze kati njagala electoral commission yeeyo teddamu ndowooza ereme kuddamu kukkiriza na Kaweesa ku kitebe kuba ebyo byakoleddwa byalaze lwatu nti byabadde planted ate kyebadde nkulaga Kaweesa ayina okuyitibwa mu kakiiko akakwasisa empisa aka NUP okumubuuza nkolagana ki ey'enjawulo gy'alina ne poliisi mbega wa poliisi mukozi wa gavumenti oba yagala bwagazi byebadde njogerako ekyo kirina okusooka okukolera kati kuba bw'otunuulira byonna ebyabaddewo biraga nti Kaweesa kuba Kaweesa talina maanyi gasobola kubya tiyagaasa awo n'amasasi Kaweesa ne baba alina abantu bameka poliisi terina sasiri esobola kufulumya awo nga tewaliwo kubaani wakati wa poliisi na Kaweesa oli osaidinga nange oba obadde atumpaka nze gwe kyesoose okunenyaamu nti kugamba nti yakwasizza abaana Kaweesa yennyini omanyi lwaki yabakwasiza ali mu bikomedi bye n'akwasizamu abaana abali innocent bo balowooza bali ku kituufu kumbe ye ali mu kuzannya komedi we kati kyolina okusooka okunenya ye poliisi nkugamba poliisi yo nga ye eri ku mulimu gwayo bagiyise Kaweesa yagiyise kati kunyonyola bintu ng'ate abantu batandika okuyisaamu amaaso ku binyonyola asobola okuba nga yagiyise naye poliisi yonna kageze poliisi ya Uganda mwe basobola okuwa ssente ne mugenda mukole commotion ku kibiina goloza poliisi batesobola kugaana kugenda kukola commotion olw'okuba bagiwadde ssente eyongere okutumbula oli amaanyi bamuwe ne poliisi nayo mulimu abaana baffe mbe bakolaki abali enguzi nga bwolaba nti ozaala abaana nga mulimu ekibuyabuya wandisoose okukola wandigambye naye poliisi ya Uganda mubadde ki babawa batya obusente ne mugenda mukole commotion sikirinaako bukakafu kitebe kyawali ate kati woba osobola okukuba naye obukakafu nti Kaweesa yaleese poliisi lwaki tobana bukakafu bulaga nti poliisi bagiwadde ssente nedda soogiyita naye nga sogiwadde na ssente nga wekyali kiribaddewa olaba n'ogenda bugenzi nga bakubye emiggo ku poliisi okuwa obuwi ebbaluwa okutwala ku ddwaliro lya poliisi bakugamba bagenda ogule wali yeeyina okusengejja nga bwe yasobola okusengejja Mpuuga nesobola omulemerako paka nemusenda n'avaawo nga bwekyalemeddwa osenda bano ba Joyce baagala n'abalabeera ku bitebe tenaba bannange naye aje naye simanyi oba ekibiina ky'ebyobufuzi oba okitwala otya simanyi oba oyagala kikole kale Joyce baagala yadde akola ki ku NUP wadde oyagala bakole ebbanga bamugoberebwe Joyce baagala memba wa NUP tetukyama ayina kaadi nga gwani oyina kaadi ya NUP eriwa gundi edako njireeta wano aje tobangako memba wa NUP tobangako memba wa NUP kyesobola okukola wabula gwe kyosobola okukola osobola okuba okujagaliza ebirungi oba givumaganya nenga tobangako memba era wano toyina morosobola tebirina gwayo wambuuziza ombuzaabuza ate kati owumbawumba mbuuza waleese kibuuzo mugoba abantu ku kitebe abagenda oleeta ekitebe ebizibu ekitebe kikuba mu mata amasasi
Niba nanga. Ndio katulaika akadeka. Tulikuwa na kipande mbaga tuli comedy store. Kubanga kino kinsuseko nange. Inze kyenkugambye uliriza. Nti NUP tesobola kera kumacha. Negamba nti Joyce bagala todda ku kitebe. Mpuuga tebamusenza nga koluti tebamugobanga ku kitebe. Wabula ye ebikolwa bye alabanga tibikyajayo ku kitebe nibiyakola. Bagala n'ebigambo bino byeyogera nga Mpuuga amaze okuvaayo. Tebavanga ne bamugamba bantu tubagoyo wabula bagamba tubawadde nsale wabagamba myezi ebiri. Yajja ne yetonda. Okwenenya kati mbuuza oyagala batuze press conference bagambe nti wuno Joyce bagala ze tuli bali ali mu kwetonda. Yes, buli kimu kya kamera ne Mpuuga bamuswaliza mu makamera n'avaawo yene tumunumaya nti atuvira. Nengo obujulizo bwaliwo bali bagala yali milioni 5. Anti yatuvira oyo twamanya. Mwenga abaaki. NUP. Goli NUP yo. Ne olwaleero nemeseza okunyonyola abantu ensonga. Wabula goyagala ngendere gwo kuchoyagala. Choyagala okunsigamu, choyagala ngendereko. President Robert Kyagulanyi yagamba bwati. Omuntu okuba ne card sigwe musayi gwa NUP. Omuntu okuvumirira ebintu ebikoleddwa gwe musayi gwa NUP. Omuntu okubeera nga alwanira eggwanga li gwe musayi gwa NUP. Kati gwe okutambulira ku card olimbi. Kati Mpuuga teyagina. Nakati akyagina tagizangayo. Naye ku kitebe ajja. Yayaze ku kitebe ne bamugoba. Mkubu. Tasobola kulijja. Obutasobola n'obutajjangayo byanjawulo. Tajjayo. Yali azze okko ku kitebe nga mugoba. Tasobola kujjayo naye akina. Lwaki? Twamugoba. So naye nga kise kyenyinza okugamba. Nti Kaweesa yenga ye engineer Kaweesa. Tasaanidde kuweebwa ebipande ebiri ku taxi zonna yonna mu NUP olw'ensonga yalaze nti alina enkolagana y'enjawulo ne poliisi ya Uganda. Eyo commotion yakoleddwa nkugambye Kaweesa ne waayita Matuga ne waayita Nansana gyayagala okwesimba. Talina commotion gyayinza kuleeta tayinza kumukubira nduulu. Kati ogamba otya mbu yalaze amaanyi. Mukalu akawedde yayitanga ng'agira banne abantu baddena. Tamumanyi. Ne bwayimira tebasobola mulengera. Bamulengererewa nga namuli amasa abamusinga obuwanvu. Biga yamaze okuwandiisa. Sinamulabako. Ayinza okuba yeetannaba. Naye nga ye Kaweesa talina kuweebwa party ticket. Olw'ensonga yalaze nti alina enkolagana y'enjawulo ne poliisi. Awo poliisi yabadde terina kyesobola kukolawo. Musimanga tumuganya okufuluma afulumiza lwa mpaka emmotoka ye. Kaweesa tugambe Kaweesa ne wajja ku kitundu ne waabira wa LC. Talina wasobola kuyita abantu ne bakuŋŋaana. Kali ngogamba asobola bakuŋŋanyiza ku kitebe kya NUP okutuuka okubatiya gaasi. Eyo byonna yabadde ayagala ekibiina kimulabe mbu w'amaanyi era bamuwe kaadi. Ekintu ekitagenda kusoboka. Era nze nsaba bonna abali eyo abasobola okujja ne ku gurawundi oba ogenda e Nansana ne ku gurawundi taliyo. Ali mu bbanga kati omuntu alina Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bbeeyi layisi ddala okuvira ddala ku milioni 4. Matuga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya milioni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri. So osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okuba nga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku milioni 4. Tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya milioni 6. Wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe. So nayo mugyeyune tubere nga tugibatuusaako. Tusazeewo kubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bbeeyi layisi. Futi 25 kwana tulinayo ey'emilioni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emilioni 6 kisinzira wawo oyagadde na buwanvu ki bw'oyagala. Tulina ne estate yaffe empya eri e Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odda e Gombe ku luguudo oluva e Matuga okudda e Ssemuto. Eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya milioni 27. Eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo. So mutwe yino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties.
gwabadde atawankanyizibwa ebyamazi kankwanjulire Smiles Water and Plumbing Services bakafiriyo mu kusima enzizi ez'ekimotoka wamu n'eza mukono era nga tukola hydrological survey, borehole installations oba kyewandiise okuteekamu ebyuma bya nayikondo, tutunda water pumps era nga tukola house plumbing kyewandiise okuyingiza amazzi mu mayumba. Mu bifo byonna wootwetaaze tutuuka ugamba nga ku faamu, amasomero, amakanisa kossa n'amalwaliro gattako n'ebifo byonna bye weetaaga. Era nga gwe yanditwetaaze tukubire ku namba zaffe zino wammanga noti 7 noti 1561987 oba noti 75 noti 1638. Ate ng'osobola otusanga Matugga. Ate gwe yandetaaze biodigester gwe kikyo kyateredde dda. Smiles Water and Plumbing Services, the reliable professionals. Ali mu bbanga nga talina mirandira asobola atya okutuwala okugamba nti wamaanyi mu constituency. Ekisooka ekitebe kya NUP kiri mu Kawempe tekiri mu Nansana nti amaanyi yagalagidde mu Nansana municipality. So kiraga nti wabaddewo enkolagana ey'enjawulo ate nakubisa n'abakakiiko ebyokulonda ka NUP ya gas ne batuuka n'okwesogga emmeeza wansi olw'okubayagala bamulabe embu w'amaanyi simanga bamukubye omuko ogubalagala. Nalabye ayita natuka bannamawulire badduka ne beekweka mu kaabuyonjo just ng'oyagala kuyisawo bibyo. Naye commission ya Nubu lwaki mwaleese empapula zaffe ez'obuyigiriza ku mbuuza bo baataddewo abakulira akakiiko ebyokulonda mu NUP roboti oba bantu mbuuza bo basigalawo tiyagasa babalagala oba tababalagala esasi limukuba oba terimukuba. Kati kyekugambye nti omuluganda kyoyitaka kukola ntakukola tondeka nyuma nti ekyekango tekimanya muzira ensonga lwaki ndi empologoma osobola kugiva emabega n'ogikuba omuggo ekyekango tekimanya muzira naye nga ye Kaweesa tasobola nakuba ku ludda lwe ekyo kyeyakoze ekyokweta poliisi okukuba omukko ogubalagala ku kitebe kyabadde kiri planted era NUP erina okumunoonyerezaako ennyo okwagala kaadi kuleme kubatuusa wazibu. Ndaba nnyo NUP nga etambulira nnyo mu courts za Mandela era ne principal gye buvuddeko yakuba oluyima n'agamba yafuga kimu n'atabendera. Courts ezitegeeza anti abantu abasookawo okubeerawo mu bukulembeze obwasookawo baba balina ebintu bye baalaba ne babaako bye boogera ebijja biyinza okugoberegana mu maaso eyo. So kati waliwo era oba yali Malcolm X obani waliwo omuntu yayogerawo ndowooza abantu banatutereezaawo eyagamba nti mu kiseera ekyo eky'omu maaso abantu bajja kuleka okutunuulira abantu ababatuusizaako ebikolobero wabula batunuulire abantu abaasirika ng'ebikolobero bikolebwa. Omuntu asobola okuleka omuntu akoze ekikolobero n'atunuulira gwe asirise okulaba ekikolobero olemererwa okulaba ekikolobero ekikoleddwa n'okiyisa osirika n'okinobanga atakirabye wabula ate n'onenya bwe bakikozeeko. So courts ezo zibeerayo abantu bangi bajja boogera ebigambo ebyo. Kabaki n'oputezikosa courts ate okuzikosa ogambye Kyagulanyi akozesa ki? Ani ngamba no anti Joel nti yafuze ekisanja kimu ng'omwogezi n'akita n'agenda n'omulala n'akikwata. Okay, sematika wa NUP yagamba yabajja ku ebifo ebirondebwako ebikubibwako akalulu si mu party structures. Wabula NUP president abisanja bibiri abaka ba parliament bamalayo mu parliament ng'okukadya NUP ebisanja bibiri ng'ovaako nopu tugiwuzikire ddala wano twalabyeko ebitambula oba naawe birabako eyo nga ebipande ebimu ebya NUP bitumbulirwa babitimbula babitimbula. Kino kiraga ki? Tulabanga wetuba tulaga si watuufu. Ekisooka abantu tebalonda bipande, abantu balonda muntu. And time is going to come omuntu ajja mu bantu nanti era ekibeerawo nti omuntu asobola okulaba ekipande okumala emyezi 6 ng'akiriko tamumanyi naye bw'amulaba n'agamba yono gwe twadde tulabanga ku kipande. So lwaki batimbula kuba kumenya mateeka era poliisi balina okubakwata ne basiba. Aye twalabeko nga ne poliisi n'okwera. Aye kati bwe obuzibu obuliwo biri ebintu bibiri. Ekisooka mpozi nga we baatimba kwabaddeko amateeka gagamba nti wano tewalina kutimbibwa bipande.
ekisooka babisobola okutimbibwa kisoboka naye wekibeeranga we babadde babitimbye waba ekisooka binalabye babadde ba poliisi nga bamu bali mu ovolo za NRM nga kuliko ne badge za NRM kitegeeza nti bano babadde affiliated babadde balina akakwate ku kibiina kiri mu buyinza kya NRM nga bayambibwako poliisi katono nyawo katabira lwaki abantu abo bagenda okukola ebintu bambalya ddala ebintu ng'ebyo kubanga alisi mwana badde mujja ne poliisi ne mujjira muleeya baleke kumanya nti pate ki ebikoze ne lwaki bambalya exactly kala y'ekyo kibiina anti baba baagala okumanya nkikoze ononkolaki kalyonso nkikoze kati oba owulira owewulira ebyanyi nkola kyokola ekyo gaki omuganda agamba nti akusinga akukubya gwokutte kiriwo ekyo nti omuntu wabeera nga akusinga osobola okukwata omuggo omukube nagukujja kati nago kukubisa kutegeti akusinga kukubya gwo noja nejambya najikujawo najikutemesa kuba omuntu watukira okukulwanyisa nakujjako kyozo omukubisa kitegeeza abakusingira wala so kati NRM bwekibera nga kituufu nga bantu babadde baagala kuvumaganya kibiina na gavumenti nekisuubira nti kwabadde kuvumaganya kuba okubeera nga kwabaddeko poliisi kitegeeza nti ababadde bambadde ovulo zino ddala babadde batuufu nga bamanyi kulimba NRM tukivumirira nesekuvumirira ebyo ebikolwa biba birina okuvumirirwa era poliisi erina okukwasisa amateeka ongamba nti sivumirira tukivumirira nesekuvumirira ekikolo ekyo si kituufu ensimbi abantu zibateeka mu bipande bino nyingi ziba nyingi nnyo ate nga n'oluusi abamu batimba ebipande nga tebannafuna na pate tiketi ate olumu buli muntu alina okwesimbawo okulaga obukulembeze bwe mu bifo ebyenjawulo kati eri bwateekayo ebipande byataddemu ssente bayithayo n'ekipande okujja okukitimbako kinnaakyo ekirala nakyo kiba kimenya mateeka timba ewalala space weba eweddewo noonyiwalawo osobola okutimba ekipande naye olaba nga kadde kano ate bana NRM ne poliisi batandise okutimbulula ebipande bya na NUP bye batimbye kiraga nti oba kano kebayita akatembo nti baba tebaagala bali bayongereyo mulanga gwabwe na kwongera kulaga abantu tinaffe tuzze okulaga obwagazi mu bifo bino nabino nekyesikiriziganya nakyo kyemuntu okusangawo ekipande ate n'oteeka ku kiri kyennyini ate nga kikyaliko ate sikulaba date nga teriko linga bino ebyabayimbi nti kiri out of date noga katipandikeko si birungi fena tuli bannayuganda ebintu bino tubikwate bulungi tusobola okuba nga tutambuza embeera nga bwe zirina okuba nti ate etambula abalabi ba Lubalusoba TV tubebaza mwenna gye musinzira okuba nga mutulaba agisame ogigange ndine Katabira Muhammadi omate nga munnamawulire ate kusaidi eri nga mutunuzi wa nsonga tugenda kuvaako awo tugendeko wali eri Simon Mwanga Simon Peter Mwanga Simon Muyanga Lutaya yasobodde okuba nga yesoga NRM butongole era speaker Anita Among Right Honorable Anita Among yasobodde okuba nga ate amwaniriza mu bulungi obutagambika ekyamazima nze kino kyange nze bukyambawo nze seesigangako munnamawulire nawe kenyini tewesiga gwe seesiga munnamawulire osobola okwesanga abamawulire muyinza okugenda ku story wokkiriza n'abamawulire bazibu nga you are friends omwavudde mu kibuga omu Luweero you are in Matuga where nemwe meeting you are like 8 nemuga obudde ziriga saa 11 omukolo tukuvaako saa 11 naye what you know amawulire gantugakole enkya nga mbikwane nemukyogerako nemukiriziganya bulungi nnyo nga mulinga mukaaga nemuga nti enkyawe tugenda oteekayo amawulire gano kuba obudde bugenze TV ezimu zisaawa emwaka wungeezi NTV era yayiseeko dde obudde bwa bugenze muganda wange oba otudde waka saawa nnya kakuliko agali nga oyo atuddewo alituddemu nokayiyi ono muganda wange kiki kati sitegeera asookayo nti ye bagenda muwa ssente nnyingi so abamawulire sibeesiga Muyanga Lutaya Simon siraba buzibu bwe yakoze buli muntu aba n'eddembe lye edda nawulirako Simon oyo Muyanga nga zimanyi poliisi eyingidde mu nyumba ye abaana be babatiisiza Muyanga Lutaya yeesimbawo ku kalulu akawedde ne bamumegga waabwe yali agala kwesimbawo ku MP saidi ze yeri busogeera 2 yeesimbawo ne bamukuba akalulu n'enkoona n'enyi oba yali ono nannyini baba nogeri yeesimbyeko
pozi yani oyo omusajja mwirabidde erinnya so siraba kati Muyanga Lutaya kikyayinza okugatta eri kya Jane kuba abadde wa FDC ate nga ali mu muhoozi isimanga piraawo kati yayingidde NRM. Muyanga Lutaya talina kyayinza kugattako. Muyanga yali muntu yali amuwadde nga kumaanyi yali tamala emirundi yamukyalizanga nga kyali ku NBS gemaanyi gokagenda Muyanga Lutaya tamale mirundi yali amuwadde ne ku birungi ndowooza byalina koko ku nsi batukako nga bamubanja n'ensimbi ne bateganya bagalako n'okumusiba yeewola ssente ng'agenda mu kalulu ssente ekifo ne kigaana ne bamubanja ne bagala infact bamusiba nako Muyanga Lutaya bamusibako nanze sasiga bamawulire so Muyanga Lutaya kati bwoba teweesiga olinganga agamba aleeta amongo nti amale amugoba ate debayo Lwamiti gwesoba omwesiga ku nkyuka gyakyuka Lwamiti ne wabeera mu famire ye nga bagala kulaba kani akulira family Kazibwe Bashir bamumega akalulu Kazibwe Bashir so omwesiga mpayo mwalomu gundi kati yaliwo somwesiga Zambali tomwesiga wakolagana koko naye oli kyaliwe is my friend ayina byakumpanyako tesigwa bwe ye gyali buliridda abamawulire nze bendinako obuzibu bonero balaba obuzibu muyinamu omulala ono akufaanana yakola ku super navaawo kati yakola YouTube kwezi ndako oyawulanga okulya mu bantu olukwe n'okuba n'omuntu n'endowooza kati ye kwezi musajja wattu yeesimbawo keemukuya n'ateekayo ssente empitirivu n'agabira abantu enkumbi ebintu byagenda okujja nga abadde nawakusatu naye ng'eri bamuyitanga awamaani kati ye kwezi Robinson ye osobola okumuddira mu lwansonga ye alina depression y'akalulu aye nga n'abantu abasinga okumuteekako pressure nnyo yali munna NUP yamulemesa akalulu tiyakawangulwa NUP naye ng'ate obululu bwe bungi yabutwala ne Joyce baagala wuuyo naye bonna bamawulire bano obuzibu muyina nti abantu bangi abalina professions zaabwe uliriza abantu bangi abalina professions zaabwe nga bali mu byabufuzi genda omuyambeko nga bali mu byabufuzi naye nga tebasobola kuyimirira ku kigambo kyabwe naye abo temubalabawo era temusobola boogerako badoctors bangi abasomesa bangi basobola okujja mu byobufuzi ne balyamba na Uganda olukwe nga bajja boogera kino ne bakyuka kati Kagabo dokita twaha Kagabo netoyinza kugamba nti abadokita balidde mu bannansi olukwe ekitusobola kyogerako abadokita bonawe tubalabye abadokita asobola boogerako mu malwaliro bakoona bugatto ne bakuyitako naye era ebyo byo tosobola bira abantu abadokita ne zinabavaamu era olaba bamawulire buli omuntu ajja mu profession naye ng'alinamu kabuntu we alina gyenvuddewe tosobola kuvayo nogamba abamawulire tobeesiga naye nga bali bantu buntu just bava eri kusoma bamawulire tosobola kulemesa muntu ayagedde aze kwesimbawo nga Zambaali nogamba abamawulire tobeesiga kiri obanga amudi campaigninga ogamba abantu bannansa nti bamuwa kalulu naye ng'ate okimanyi bulungi tebali abajja abavumaganya profession eyo nabo baali bantu ng'abantu abajja beenoonyeza ebyabwe so kati bw'ovaayo n'ogamba naawe kenyini teweesiga ggwe nga ggwe ate ekyo kiba kiralamu era famire yo esooke kutunulemu emanye aje famire yo ewaka mukyalawo n'abaana emanye aje taata ne aje ow'amawulire kuba ggwe nawe obeera nga teweesiga ggwe oba ogenda kwesiga ne munsi kuba omuntu bagamba sooka weesiga ggwe kennyini naye naawe ggwe ekyo bagamba bugambi nawe gwe olaba nawe gwennyini teweesiga ggwe kitegeeza ate wabaawo obuzibu obw'amaanyi. Okay, President Museveni yaliko ku Heroes Day n'abanga yategeeza eggwanga nti alina obuwumbi 218 bwe yawa abazirwanako ne bayimukirawo ne bagamba President nze sifunaako wadde akantu konna. President Museveni ajjayo oyo omukyalo baakolangani gweje namugaa nti kibannange akasimbi kaliwo abantu tebakafuna ensi bwetuuse nti kati abantu balya ssente kyeri n'atambula n'agenda ne President yatusuubiza nti bagenda kuddako eri
basobola okuba nga babyogeramu sente basobola abantu okuba nga bazifuna olowooza kiki ekiremesezza naye aje okimanyi singa wali mukazi singa wafuuka kibaafu buli omu singa akwevulunga kuba olina okukkiriza kw'amaanyi mu nsi kuba ogambye President Museveni n'atusuubiza naye nga bw'asuubiza bimeka n'atatuukiriza kareze lwaki nfuuka ekibaafu newandibadde olina abaana bana ng'oli mukyala buli mwana yandibadde ne taata we ate nga kyandibadde kibi ntandibadde munyo nga buli mwana ne taata we ate nga kibaana kyakwewuunyisa nnyo nga n'abamu nga tebamanyi kitaabwe kyennemera mba nakisuubulawo kyolemera anti kati bwe buzibu abaana abo baba basudde mu buzibu ate buti anti abamu bayinza okuba nga tebamanyi n'abakitaabwe nawe ng'obatankana abasajja nga bataano ekikulu kyakubeerawo mu ggwanga omwana omu igwe ensonga eyo alaba ebintu bino natakufuula mukyala so nze olaba akadde kano omuntu asobola okubeesinga ku bigambo bya mwami Museveni ate nze gwe ntya akadde ako abaazirwanako we bayogerera we bandigambidde nti pulezidenti esente ze batusuubiza tetuzirabangako naayita omukyalo owakanyigo k'eruweero n'amugamba sente z'abano ziriwa ng'atamattama awo yali alina okugamba ono akwatibwe era nze mujulizi ku musango gwe wa pulezidenti bw'aba yayisa ssente kitegeeza aba azinako obujulizi nti zaafuluma awo pulezidenti yandigambye ono mumukwate mumusibe nze mujulizi asooka ng'asaba kire kyali kitiba obutibi bannange ate awo tulugereme kukanyisa kutuukiriza amateeka kati bo balonda busobozi oba balonda kutiba balonda busobozi oba omuntu atiba gwe bawa tulonda abantu abatiba ate nga balina obusobozi muteeke omuntu mumuteeka mu kifo ky'alinamu obukugu kati bwe kibeera ng'ensimbi z'abaazirwanako bali eyo bakaaba naye ng'ate sente zaafuluma Museveni n'abulawo n'ekyokukolawo wabula kyeyagambye mbu katugende twetereeze katugenda kuba kwetereeza ki awo yali alina okukwata ensonga lwaki Museveni yalemezza obubbi n'obufere mu gavumenti eno abafere ababbi abamanyi batambulira mu state house naye tabakwatako kuba eyo ministry eri mu state house direct ministry yakanyigo k'eruweero eri mu state house direct naye n'alaba broad daylight y'abantu nga balumiza ti sente tebazifunangako nayita gwe yawa sente nga naye avulungutana buvulungutanyi niwe tabaawo kyakola ebibi ekyali gavumenti ki nawe oba okyasobola okwesiga omusolo ku gavumenti gw'okusoloozaamu n'ogwesigisa gavumenti ekikula bwekityo ng'ensimbi zibbibwa misana nga n'omukulembeze akimanyi nate watabaawo kyakola anti yatugambye agenda kuddayo alabe nga batuula ekintu kino bakikoleko awo tekyetagisa kutuula awo yandigambye okunoonyeza kugende mu maaso n'ongaali munda bwe kibeera nga ba edi mutwe bakwatibwa ne batulugunyizibwa nga n'obujulizi tebannaba kulukuŋŋaanya abawaabi ba gavumenti ne batandika kugamba nti tuweeyo obudde tunoonye obujulizi ono abajulizi Museveni waali mujulizi asooka yawaayo ssente abaazirwanako bajulizi abookubiri baabawa ssente tebaazifuna ono nga lwaki akaddako yali tasula mu kaguli era n'okusula mu kaduukulu ka poliisi nga bwanoonyerezebwako naye gwobeera gwe sayo mukyalo oyinza omuteekayo alina okuteekebwayo akaddaako abantu abamu babateekayo babawa bwekulya ssente so si kutuukiriza buvunaanyizibwa oluvaawo nga ebintu ebimu kino kyongera okutulaga nti oba pulezidenti aba bimanyiiko ninayagala kwekirininga bwekirinizi nti sente nazireeta sente naziwaayo naye tezaatuuka butuusi kuba kati kikyabadde kimulobera okukwata omuntu okumusiba kikyabadde kimulobera ng'obubbi bw'essente buli mulujjudde mu maaso g'obulaba ninga tolina kyosobola kubukolako nga nawe ogamba gavumenti ogirina mutano ddala okyali pulezidenti wa Uganda ng'obubbi bwa ssente bugenda mu maaso mu gavumenti yo obujulizi ne bujja mu maaso go naye nga tolina kyosobola kukola ababba amabaati bayogera watu nga babba amabaati obujulizi ne bujja nga bagatwala nga si be balina okugatwala naye nakati onolaba ne batandika kulwala birwadde nze ndi mulwadde simanyi nga ndi mulwadde wa sukaali ndi mulwadde wa pressure bannaye mundeke enzira ebweru nga bano bagamba mbo simanyi nga bakuba bannamawulire simanyi nga babba jampa simanyi nga babba emitwalo 2 nga batwalibwa mu basement ne batulugunyizibwa nga abafiiriza eggwanga bali awo bayinaayina naye nga nawe okyali pulezidenti wa ggwanga ddamba
Lubalusewa tuli ku YouTube tukirire subscribing awo like commenting. Bimu commenting atubiraba enso kubanga tetubiddamu. Ebivumo bye tutaleeta. Anayinza okudda mu kivumo kye wamuvumi. Tulina Katabira Muhammad munamawuli atenga mutezi wa nsonga. Ensonga ya ticket ifuse ticket. Ticket zino ezikuba ebipapula ebikubwa ab'emmotoka abantu balanso parking emmotoka naye bangambye empisa eziri ku makubo ewali ebitaala ebikuba ticket emmotoka zitambula zizinga ezisobosobe. By the way, Uganda kiraga nti eggwanga lyafadda. Uganda bw'oyisiza etteeka nga teriyise mu parliament nga ligenda kukosa abantu nerijja ku nguudo ntandika okukola n'ensimbi zitandikira okukola. Kinategeddeko nti kampuni eyaweebwa olukusa okusolooza sente ezo okukuba ebipapula oba mu mwaka gw'omwemabega yali emaze okufayiringa empapula zaayo mu gavumenti iraga nga ziraga bannange tugowize bankalapuse tetukyalina yadde 10 mu kampuni yaffe era tusaba mutukkirize tuggalewo mu butongole. Kampuni gwe tulina omanya kampuni esolooza ekuba ebipapula gye baawa contract eyo omwaka ogumwe mabega yali terina yadde ebibiri nga efayiringayo empapula nti bannaye tuweddemu tuli bankuseere. Nawulidde omusajja ng'agamba nti tulina be tuwa emmoloka za looni naye bagenda gendo ziza nga ziriko ebipapula ate bya miliyoni nga 7. Tolaba nawatali ekyo ajo okimanyi nsobola okimanyi ku motoka eneewole nti wolemererwa okusasula emmotoka bagisika. Kati okimanyi nti nsobola emmotoka ya miliyoni 5 nsobola okuwaako miliyoni 2 nenjivuga omwaka mulamba nga sinnagimalayo naye nga kuliko ebipapula ebigibanjibwa bya miliyoni 3. Kayiteebereza we nemererwa ogisasula eyali agimpadde ku kibanja mpola wajeddiza agenda okukebera nga kuliko ebipapula bya miliyoni 3. Aba ali mu loosi oba bali mu magoba oba mugoba mu business oba oyagala akole ki kituufu kibi nnyo. Femugenda tulemesa okugula emmoloka ebiseera bino mbu speed erina kubeera ku 3 n'omuntu obuntu ng'asobola okudduka emisinde speed ya 3 n'ekirala ogambe mu kibuga mbu Kampala Metropolitan tolina kusukka speed ya 3-4 ate abagenda ku fight zaabwe Entebbe kati oli ku express ng'ogamba speed ya 3 4 kati kyekyaba kyateekezawo express bakimanyi kyekitegeeza kigambo express kitegeeza bwangu nti njagala kunkwayo obufaananyi bwa express bufulumirawo yensonga lwaki kuliko express highway bwekiri misinde gwasooba jjayo amatama go tuyitewo yensonga lwaki n'enguudo zino ezebagamba ezaaleeni oba nga zitwala emmotoka 2 nga olaba northern bypass waliwo ewadduka waliwo watambula empola obeera wakati olina kuba ng'odduka bw'obeera ebbali newo. That's why I always tell you nti bo bennyini bagana okurevisinga ebintu byabwe how nti singa bakimanya nti ffe tulina abakozi b'enguudo abawakisi bakola kino na kino balina bagana nti kati wano dduka wano genda ki ekirala bwaba baagala tutambule bwe tutyo n'emmotoka zonna ezirimu obugombe bazigyewo ontegedde nti ne bano abakulu bawerekera batambulire naffe nga bwe tutambula nejjamba mubeeremu lwaki bava mu jjamba bweba tebali mu bwangu batambule nga ffe tutambula. Olaba abantu abo obuzibu bwe balina abantu abalina obugombe aba ne meeting ku ssaawa 4 nayagala asimbule ku ssaawa 3 kitundu ewuwo obugombe bwabo bajjeko ga osimbule ssaawa 12 lwaki olaga nti gwolina omugaso nnyo nga nejyogenda ogenda kuteesa kubba nsimbi za muyi wa musolo naye ng'ate ono gwoleka wano gugobayo abamu bano n'abasirikale bavaawo ne bavaako ku mmotoka ne baagala okujja okuba abantu abalemedde mu kkubo nabo galawo balina gye balaga. Nalaye muganda wange munnamawulire ku NBS yagambye ku barometer tulina bye twayise eyayisibwamu amasannyalaze kungu yagambye nti twayise abaministre ya works bajje batangaze n'abapoliisi tetwabalabye naye nga kibayinza okunnyonnyola ddala ebipapula ebyo ebikubibwa kati wobeera nga ministre ya works nga Katumba Wamala yabireeta poliisi gw'okwasisa amateeka obeera otya nga tosobola kujja naye Katumba alina okuvaayo anti alina okujja n'ayogera naye ogamba otya tosobola kunnyonnyolera kintu kye waleeta ekitandise okuba kubba bubbi bannayuganda gavumenti yavuwadde nti yagala ssente ziri agenti
oba waliwo akakundi k'abamu abanene mu gavumenti abaagala essente z'obwangu bagende mu kalulu. Kuba nakyo kisoboka mu Uganda wano buli kimu kisoboka. Wasobola okuba nga waliwo abakungu ba gavumenti abaagala ssente ez'amangu nga bagenda mu kalulu ninga tebena wakuzijja. Ne baleetawo ekyo ekikampuni n'ekiteekateeka basolozaamu ssente bagende mu kalulu bazisaasaanye. Naye nga wano teebereza gwe omuntu owa wansi gwe akolerera omunene essente azikuŋŋanya agende mu kalulu oba akabba oba akawangule naye nga atuteyo omusimbi naye nga ssente alina zinyonyontamu gwe. Naye nga ate abantu abo bagagga bavundu naye nga ensimbi ezaabwe tebagala zikwata ku baguze ebizimbe wano baguze amataka baguze ebweru naye bawulira ne munnansi wano bagala bamunyonyotemu akatono tebagala kukwata ku ssente ze balina kugenda kunoonya bululu baagala era mmwe mumuyina balina kuzijja mumu ezigenda okubayamba. Teebereza okimanyi minisita wano omulamba asobola okuvaayo n'agamba Kasayija oba Achenge asobola okuvaayo n'agamba nti mu malwaliro ga wano mulimu eddagala naye nga tiyiwalwala agenda bwe gye bamujanjabira. Amiina. Ekintu ze kinali njagala kikolebwa wano mu Uganda okusinga mu bintu by'ebyobulamu. Buli minisita buli mubaka wa parliament ajjanjabibwenga mu ddwaliro eriri mu constituency ye. Ojja kulaba nnyo ba minisita n'ababaka ba parliament nga bafaayo nnyo okumanya ebigenda mu maaso mu constituency zaabwe n'amalwaliro gali mu ngeri ki. Singa etteeka liyita buli muntu buli minisita gy'ova buli mubaka wa parliament gy'ova bw'olwala n'obeera mu kibuga bakuddusa ezombo health center 2 bw'otuukayo nga ebitanda tewali nga babebasa ku sementi webakaawo bakuteerewo ecupa y'omusaayi oba ey'amazzi webawa eri wansi awo ojja kufaayo ennyo okulaba nga ebyobulamu bitereera wansi. Omanye abantu abamu babeera eno waggulu ne batamanya nti abantu wansi eri babonaabona naye singa babeeramu ku bulamu bwa wansi eri basobola okuteekeza abantu ebintu ebyo bibayamba. Okay. Tuyanze nga tuwumbawumba COVID-19 tumuwulira nti kesi zijjazi bayogedde nti ebigambo n'obutambi buvaayo mbugwadda aba ministry nalabyeko ministry manani Jane Ruth Acheng yavudde n'agamba ebyogerwa byadda tetubimanyiiko n'obutambi obuvaayo nakisomyeko naye ate ndaba TV ezimu zikyabyogerako. Omanya wayinza okuba waliwo agenda eyagala ovugibwa basobola okubayo ne babyewakana kati naye nga ate waliyo agenda eyagala okuvugibwa komyawo COVID. Omanye bulumba Uganda kati nga Uganda obukulembezi bwayo obeera ng'ogenda mu kalulu waba wateekwa okuteekebwawo ekintu ekireeta obunkenge naye era ate kitugaana kwekuuma bw'olaba akolola ayagala kudda era akaddeko noyinza okuwulira nti Ebola wuunaze bw'olaba akolola osobola okuteekako masiki ekyo nakyo tulina okuba nga twekuuma. Oyo ssenyiga wa bulijjo obulwadde obwo bwagonzebwa COVID kati yafuuka ssenyiga wa bulijjo. Okay, twetalina nnyo masks. Bujingo ne famire Bujingo lwaki famire agyogerako nnyo mu katuuti. Ekirala tuulya rumors nti muwala wa Bujingo agenda kuba afumbirwa mu butongole. Bambuuza Bujingo yasoma kyali mugumyeko mulabi mu kibuga simanyi omusomyeko ku byafaayo byasoma simanyi kuba by the way okimanyi nti gavumenti yali ereese etteeka nga nange ndaba lirina okuba nga buli musumba bano ababalokole balina okugenda ne basoma course eya theology nga olaba bamaseeka bwe baba gye basomesa nga olaba balevulandi abakatuliki n'abakristaayo bwe babeera mu masomero gaabwe nagabo seminaariyo babasomeresa theology okumanya engeri y'okukwatamu abantu omwoyo wa Katonda abeera atya abantu babeera batya babakwata batya so sikera ku makyambo mwoyo ambonekedde oze church mwoyo akusanze ku nyumba zange ekyo tekiriyo. So kati Bujingo bw'abeera nga tasobola kugonjoola bintu bya famire ye ene mabega ebbaliwe kanisa nayagala abyete mu mawulire Bujingo ayinza okuba ina agenda gy'avuga ayagala asaanikire naye ku mawulire asobole okumuwa ku ssente ziriwa tugenda mu kalulu buli muntu olina okuvaayo ku mawulire olage nti kati yeggwaliko audience olina gy'okutte bwoti weeteke mu position ekuwa kasente tugenda mu kalulu tusubire n'abajja okweyambula olaba oli waliwo yali ayagala obwa RDC n'alaga akatofaali obubiri naye mbunga kalinga kamu mbunga tekalina kweyawula
era mbo ne bamulonda ne bamala ne bamujjako ate nazemu okulya mbu ate bazemu ne bamulonda so kati ne president yamukyalira buli muntu yeeteka mu position government weneemulabira neemuwa ssente okusobola okutwambuza agenda yaayo oba okunoonya akalulu ekyo olina okumanya era kati abo babujingo tetulina nakuboogerako wano bali mu byabwe kuba wanaafuna ssente tajja kujja kuweeyo gwamulese wano omuntu okay ng'osiibula eggwanga bali omwezo anaasobola bali mwezo anaasobola meya Lord Mayor Elias Lukwago omuntu sikusobola muntu sibula abatula sikusobola muntu tujja kujja nako sikusobola muntu wabula wandibuuzizza ayina obusobozi bali mwezo tayagala kujjayo Lukwago wabula ye agamba nsobola ekyobwa Lord Mayor tagamba nti Lukwago nina okusiguukulula wabula agamba nange nsobola okuweereza bannakampala awo abantu abamu we basuulira kyali ekintu kyonna akiyiringudde sibula abatula so kati bonna abantu abadde bagamba akama yamaze ddoka kufuuwa so abantu bonna ate wansasula ebintu byonna bireka wanvu tuve wano ngenda bikugulira mu biwanvu nabireka so abantu bonna bagamba NUP erwana Elias Lukwago si bwe kiri democracy n'abantu abagamba mbu lwaki NUP tereka Ssemujunganda nga bamanyi nti ono Ssemujunganda wankyukakyuka ate ne mumusimbako George Musisi NUP ebeeranga erwana FDC ate Musisi ono obundi lawyer buli kibiina naye abantu bano buli omu abeerawo nga ali mu kamera nga alina ekifo kyayagala kakugambe kinaali aje kakugambe buli obwalo yate bumumala omuntu waba awulira nti alina obusobozi sibula abatulaba kyayagala nti ayagala kwesimbawo buli kibiina wano kiba n'ebigendererwa ebyokukwata obuyinza buli muntu aba n'ekigendererwa ekyokuba MP waba ayagadde kati George Musisi osobola kumuggyako wagala kujja kwesimbawo ku kibuga kyani kya Ssemujunganda wakiri ekibiina kyabyabufuzi ne PFF kibiina kyabyabufuzi walina okubeerawo okuvuganya mpozi nga batudde ku mmeeza ne bateesa ng'ebibiina naye wataaba ekyo buli kibiina kiba kyagala kweta ababaka mu paalamenti oba tolina kimubaka gwosobola kustopinga mbu gwe teweesimba kubali ku Elias Lukwago gwe teweesimba ku Ssemujunganda kyekyo kinyiiza abantu bamubalaka munyagwa olw'okuba babeesimbako ne babajjawo kati balaba nti NUP yenfu esembayo naye kasiba nte buwalagi naye abatulaba mwenna olubaluse wa TV tubeebaza mu kutugoberera ensonga zetuwa wano tuziwa olw'obulungi bwa Uganda nammwe basobola okutereezaamu abali mutereezeemu ffenna twetaaga Uganda ennungi abaana baffe n'abazzukulu gye basobola okweyagaliramu okay tukwebaza wena gy'osinzidde okubanga otugoberera Agisa Mugegange katabula Muhammad bitubadde ne lunaku lwaleero nga tuyita mu nsonga ezimu oba endala so okubanga ate tubabunyisa amawulire gandi mbanga mutimuyinza okubanga musuulamu ebyo byoyinza okubanga ate obiteeka mu bwongo noga ya this is Uganda bano bannamawulire abasobola okuba ate nga batuwa ekitwagala nagambye Saturday eno yennyini kosenkya tugenda beera ku Sunset Gardens tugenda mu kikadde n'omukulu ono nja kubeerako naye tubeereko wali mu kikadde mpola mpola tusobola okuba ate nga tulaba bulungi omutwalo gumu okuyingira Sunset Gardens jakana ate nga tulina Kibijigiri Fred Sebata Badak Sematimba wamu ne Clava je n'abayimbi abalala bangi nnyo bemusiwe bali ba DJs bajja kuba batuku muziki paka ku macha batikamu ensimbi tubeebaza mwenna ne bali kuba ate nga mutufaako agamba Kiberadi Muwanga Chiromatic Pro naye nkutumirako nnyo nnyini ddala kato wali eri omufumbo naye nkutumirako bali kubanga ate ofumbiro owasa fumbidwa abasiza sijja kusukawo wera Lubalusewa TV mazima ku mazima.